Kale nga tugenze ewa Daudi Mugema. Daudi Mugema awezezza omwaka mulamba. Awezezza omwaka mulamba ng'ali ku ndiri. Obulwadde bwajjanga obusaaga nga tumanyi nti oba bunaagenda naye nkukakasa nti n'akadde kano bukyamuluma. Daudi Mugema mu kusooka yali amanyi nti kansa. N'agenda ku Cancer Institute, n'agenda ne bakola tesiti ez'enjawulo, ne bamusindika ebweru w'eggwanga ogendako mu ttake. Era mikwano gye ne basobola okuba ate nga basondasonda akasente ne bamutuusa mu ttake. Bw'atuuka mu ttake ne bamutegeeza ffe obulwadde buno nga tetubulaba. Embeera neegaana ne bamugamba ab'ettake oyinza okugendako e India oba mu Isirayiri okufuna obujjanjabi obusinga kubanga biba biganye wano, egyo oyinza okugenda. Ettake bamugamba si kansa naye ng'ekigere kyali kizimbye era nga bw'okiraba oyinza okugamba oba ttalo. Edda Daudi Mugema n'agamba bangamba kansa, ate n'agamba bansibakoko bayinza okuba bampa obutwa. N'akiteeka ku gavumenti. Kati amavannyuma agaliwo gagamba eyo yonna gye yagenda ettake yali yeetawaanyiza bwereere, oba bayimbi banne baamukwatamu, akadde kano n'okutambula kuzibu. Ettalo Daudi Mugema njogeddeko naye sooka owulire embeera gy'alimu. Angambye bamujjanjabira sayidi ze ye Palisa naye nga yonna tebyali byangu. Yagenda ettaka ng'amanyi kansa naye ne bamugamba sebo obulwadde bw'e Uganda wano ettaka tetubulabamu kansa, oyo si kansa. Daudi Mugema wuuno ng'atubuulira embeera naye ndongo y'eggwanga Uganda gw'atannagikkiriza. Sooka owulire. Abawuliriza abafa abalungi nga bamusinza amanya nze Daudi Mugema, mwebale kunjagala. Sebo Yeebale mwebalire ddala era mwebale naku obuyambi bwammwe ng'egyendi nkyaka bwantu obulamu. Kati embeera eri etya? Embeera simbi nnyo naye ate si nnungi. Embeera simbi nnyo naye ate si nnungi kubanga ekigere obudde twamala bungi ndowooza mu ekirungu kakati ndi mu kuyiiya ngeri otya bwekitetenkanya katakansa okufuna obujjanjabi. Kati bategeeza kati ekigere bagamba ekigere kitegeeza obulwadde buganda kubanga tesi zenkoze obulwadde bubuze. Bwanagenda ettake obulwadde ne bubula, nagenda agakaani obulwadde ne bubula. Baŋŋamba ngende e India naye era ogenda okubalamu nazo nga sente zigenda kufiira bwereere ate ezitaliiwo. Kati tugenda kukyusa kuba mu nkola kubanga sente zaalisa okugenda e India nyingi tuzirina. Ate sente zafiirira ettake zifuyite Nairobi na wano Uganda nyinyi ikola mwaka mulamba. Kati oyenga gamba nti ate kufafagana kunonya zigenda buyindi musezi baddewo nandigenze naye babanga batutuuseeko mu nkola endala. Kati watandise okufuna ku bujjanjabi obwawane waka? Nsofa kati ngabiri. Naye nga olowooza n'embeera yava ku ki? Yava bya mirimo byaki olowooza? Agala kulimba nange kigamba ndowoozamu ne binnema kubanga nze wale yange olukongo lwonna lwonna nali ndusimbye gavumenti bankwakati bansiba ne bantubugunya mu ngeri yonna naye nalwano gengenzeemu galemedde okulaba obutwa obwampeebwa oba kiki. Ekigere buli lunaku olukya kyongera kutuuka ate nga kituuka mu mbeera embi. So oba butaba na busobozi bugenda India bwe bunnemeseza okumanya amazima yabaŋŋamba ngende India kubanga ettake bandikomende nagenda India na Israel naye nga sente zitali bugenda India zaali nyingi ate zitaliiwo. Pikira abantu abannyamba ne bansonderako sente ziti zokka ate eno zitezaawera naye nga ttake ezange nakutunda buyanja bumange abantu be bamu bo basabe nabo balina ebizibu byabwe naye bange enkalubiyiddemu ngabo era bw'ogiraba. Kati akadde kano ye endongo yeeri etya music? Kati anti omanyi mulwadde sina bwenneewala genda mu studio yemba nzirina nziwandiise naye genda mu studio kyekizibu.
Okay. Kala kumalako bantu balala mirembe. Okay, kati era obudde buno era totambula. Kati simba naye nga sobola kwambala ngatto ekinnakala era kikyali kizimbu so kati embeera tensoboza kukola tubola yatonda bange mushuza abantu bonna sikola musagala musajja w'olutalo y'omu ku bayimbi b'osinga okwagala togendeyo ku Serena mutima gwagala embeera gyendimu nja kutya omanyi embeera yange gyendimu olina baana basimpalina kisaakaaba kakati ate bawagizi ba munnanga ate bakalaga naye nga abantu bonna bagende bamuwakire kyali wange naye sijja kubaayo. Kati kyembuuza obujjanjabi obufunira kyotera oliwa? Ndiyo ne palisa. Ndi palisa. Kale baaba kati abakwagala okunoonyako bayinza okubaawo abayinza okuweereza ku buyambi mu mbeera eno nga bukya mugana enamba y'essimu bajja kukozesa enamba eri 0746 93 49 gibaddiremu 0746 93 49 kale ssebo katusabe embeera etereere mwanama ayinza okunoonyako baawe ye mukulu Daudi Mugema. Bye bitonotono naye emboozi ebadde ddene nnyo. Daudi Mugema tumusabire naye yali atambudde yonna ng'amanyi kansa bamuwa butwa gavumenti yagiwaliriza bwereere bamugamba ebyo byammwe byabayimbi embeera bwetyo